Tukulamusiza laba KTV olunaku lwa leero ziri 14 omwezi gwa 12 omwaka 2016. Nze Raymond Kazibu kityo olunaku lwa leero ni muzikulu wambazire buli leero tulikijjo manyi. Programu eno ekwata ku nsonga ez'ebyamateeka ebigenda maaso mu ggwanga. Manyi twolekera akaseera ka Christmas abamu bakolera mu nsawo z'abannaabwe. Eri abasajja abagezi no season yakwejjako waya kubanga bayakusaba Christmas katolina okwejjako waya naye yangambye ekyo. Ebigenda maaso bingi kasooke nkugambe nti makooti ga Uganda olwaleero Kabaka wa Rwenzururu Charles Weze Mumbere azze mnalabako mu kooti ejinja misangira agize nimwe egy'obutujju gizamulwako gyakubisa mundu nesima yaba agibisa atya n'abantu aba 13 babayingizaayo bali mu nkomyo. Kitegeeza nti obanga okola emisango egirumba state obutereevu wegendereza misango gisukka mugumu ne bagamba luli njagenda okudda nga giwera 2 owe Charles Weze Mumbere abamuwuliriza mikwano gyange muyizi waali n'alaka waali bamuwuliriza. Kabaka wa Buganda bamuwabira mu kooti muvubuka ono mabirizi pleader munnaffe yamuwabira naye round yesooka Kabaka alinga agimezze kubanga kooti ekizudde mane pleader yawaba talina lulukusa certificate kubeera kuwuliriza mu high court. Yana mugamba manyi nti omuntu alina kutuulawo kakitegeeza nti ku phase 2 tujja okulabira Kabaka awabirwa. Yes, eriyo Kabaka ng'omuntu nebaayo gubayita Mwenda Mutebi bawabira Kabaka office wa Kabaka kuyettaka. Balityo nakwero newunyiza waka parliament basabye ekitongole eky'amakomera kiyambe abasibe bafunire akafo bananyumya akabuza ak'ekikulu n'abakyala baabwe bagamba bamusalire emyaka enanga ali mu nkomyo naye nga mukyala we yeeka ayagga era abaka baagala kulemu kunongoseza mateeka n'akasenge kabeerewo nga singa mukyala wajja akabuzi kakwajja ye parliament ya Uganda. Kale olunaku olwaleero twogera ku police bond. Police bond ke kalu ka police kekuwa bwe tugamba maaso kaawo. Bwe tubanga twogera tulina abantu abakyali makomera nga bakwatibwa n'agenda mu kooti kiba kyamaanyi nnyo okugera ku nsonga ya police bond. Nyakoga feature yange ya wiki osooka ogirabe kyeta police bond feature yiyo. Bano boolaba n'abasingawo bemu ku basibe poliisi beekutte ne baggulako emisango ne bayingiza kolokooni ne babeera mu kaduukulu. Okusinziira ku mateeka gafuga abasibe, omuntu yenna avunaanibwa omusango gwa naggomola n'ogumenya amateeka talina kulwa mu kaduukulu ka poliisi kusukka ssaawa 48. Olw'ekituuka awo aba alina okuyimbulwa olwe bakola okunoonyereza ng'ava bweru. Naye badde okimanyi nti mu Uganda abasibe 210,000 be bali mu kaduukulu ka poliisi nga tebagenda nga mu kooti. Ate ku bano 4,700 bakandaliddeyo okumala emyezi nga 8 tebaggulwanko misango balima bakozebwa akagiri naye nga tebayambibwanga. Ebyo n'ebisingawo bye tugenda okulaba ku police bondi. Iyo police bond nengamba kuya ku police bond njagala kuwa kubazigaba yo mgenyi wange gwenina ku police bond. Senior Superintendent of Police Emiliano Kaima ye mwogezi wa police mu Kampala n'emiriraano ng'emyaka atemera mwana n'omusobyo. Afande Kaima agenza akula mu mitendera gya poliisi yatandikira mu mitendera gya poliisi n'agenda ng'alinnya amadaala. Abaddeko mu kitongole kya poliisi n'omuntu wa bulijjo Kaima yabadde omulungamya wa poliisi mu byobufuzi oba kiyite political komesa nga tannaba kufuuka mwogezi wa poliisi mu Kampala. Kaima musajja muyivu ddala ayina degree mu busomesa yakuguka mu masomo g'ebyeddiini kiyite divinity n'olulimi Oluganda kye yakolera emyaka egisoba mu 10. Abantu bangi bayise mu mikono gye nga mwe muli n'omuweereza wa programu yaffe eno ekijjomanyi omwami Raymond Kityo Kazibwe. Kaima musajja mufumbo atakabanira nnyo obwenkanya wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ayegeriza nnyo empisa n'obuntu bulamu. Ekimufuula ow'enjawulo ku programu yaffe ya leero kwe kuba nti mu poliisi ate nga poliisi ekozesebwa nnyo okuwa abo abagoba abantu ku ttaka lyabwe. Oyo ye mugenyi waffe ow'olunaku. Afande Kaima mulina pleader wange ndowooza jamu yakyamukutte wanaabazze nga tugenderawo
Afande Kayima buuza ku bantu abalungi abatulaba musibye mutya mwebale gye mutuusizaako engalo omwaka tugutwala era mbaagaliza okugutambuza obulungi tugumaleko bulungi tutandike omupya obulungi tubeere bawanguzi awali okusoomoza we walina okuyiga sebe ensonga ya police bond gyoyanjudde nkulu tujja gigenda kusooka obuuze tujja ginyonyola abantu naye mbaagaliza okulaba obulungi n'okubaako kyemuyiga bw'oba olina kyoyize weewaawo muganda ga ntezifudde adda na lusogo nze ndowooza ti tujja kubaako kyetuyiga naye toguguba bugugu noga nze sijja kiyiga nze mmanyi kino weggula obwongo nange nja kuwuliza kyemutugamba tube wano nga tusinzewo nga bwe twazze. Okay. Oya Afande Kayima katuwulira kino President yasattira olunaku olwaliro obuzibidde nga UN erabudde President bamuwangula mu kalulu n'alemera mu ntebe byonna ebigenda okuddirira agenda mu kkooti ya nsi yonna bamuwadde amagezi aweeyo obuyinza eri opposition ngamba Yahya Jammeh sigamba wa Uganda ndabase bwominga okunkwata Yahya Jammeh wagambye bamuwangudde akalulu namwana aganya mu buyinza manyi yagenda Yahya Jammeh ono nga bamuwangudde nakuba akasimu neyebaza munne ebbalo yamuwangudde naye ndowooza weyabadde yeebasimiza n'afuna akasimu okuva ku munne gwe sijja kwogera buyinza okunkwata namugamba muganda wange in Africa wayo ty obuyinza nama neyekyusa atyege ntebe ekyampoomera kale sigamba ngamba eri afande tuba ogenda kunkwata kale tekatize wansomesa nakemanyi okwata muyinziwo Afande Kayima kiki police bond kiki lwaki tebakigandaawoza naye akakalu ka polisi lwe lugano lutuufu akakalu ka polisi kajja katya kali katya mateeka gatugamba ki biki ebikolebwa eyo biki byebuulira eyo bikulu ebyo kubalaba TV eno njagala obanga wali ogifunyeeko obanga wali okwatiddwako polisi owulirize bulungi wejjo tuwe kiwayitamu kubanga kitegeeza nti gwe kyoyogerako kikola ki era njagala oyogeze mazima nzadde nnema nze sirina biseera birimba kuba kyenjogera olwaleero ne wewayitawo emyaka 2 okiddamu muli kitunuulira ne mukira ate ennaku zino byalongooka ogenda okebera ku mukulunga kw'ebiri babaddewo ababirabye ne police bond akakalu ka polisi weekali ne muteekamu ekali era tulambikibwa bulungi ng'ebyo tukikozesa singa omuntu ateebereza okuba nga yazizza omusango emisango egy'ebibonerezo criminal offense wakutta omwana wakubye omuntu walidde mu nsi y'olukwe wabisizza eryanyi ly'emmundu ebyo byonna ebyo omuli nti Uganda evunaana Sekitto era gwe bakutte gwe bakubye gwe babbidde ebintu ofuuka mujulizi witness kubanga kati Uganda waliwo yatugamba edda twali tetunakugenda mu bino ebya polisi nga tetubimanyi naga nti bantutte mu kooti ne bateekako erinnya beekabye versus Uganda singa mbadde nina passport mbadde nva mu Uganda ndi kubanga nze Uganda yonna nze ngisitule nze mbuganye ne Uganda mbadde ngenda ne sirina passport ne omusango gwe gutyo bwe guli kakati bwe tukukwata ate si buli omu gwe tuleeta nti tumukwata bukwasi tuteebereze ebiriwo omusuubuzi anenenganyemu ne munne boogedde bingi amwe ndinakola ne sente zange wanziba mu lukujjukujju oluusi abantu ebintu bino babituma bibitali najja naga nti yaŋŋambye n'okuŋa nti ajja kunzita ani yabaddewo gundi yabaddewo okutiisatiisa omunoga nti ojja mutta musango owa poliisi akuwandiikira bw'abanga akuwuliriza bulungi akuggyako statement oleme kwogera byappa nga oyagala kutuusaako oli mulabe oba kumutiisatiisa ate si buli yasooka ku polisi nti yemutuufu ndi kale ate tulina emitendera nti waliwo avunaanyizibwa okuwuliriza ateke ku kakongontaga nti
guno omusango kituufu mulimu ensa oba muzeeki bino byakubanja obanja muno mitwalo 2 si bya polisi genda omubanjiza eri avandi si musango teyanziba tannakusasula naye teyakumpa kati bwekisibo libanga mulimu ensa nga bawandiika nga bakujjako statement leeta abajulizi bo ebyo enkola etteeka okubeerawo tutegere nti byoyogera bituufu oli nga tumuwandiikira summons mu Luganda bazita summons nga bazikuwandiikira nga bakuyita abatiitiizi ng'agenda nga yeebuuza ku muntu nkole ntya sengwe ku kyalo nawulirako program yavande Kayima kandi babawandikira nti bwe bampandika teekako nessimu ti n'essaawa zonogirako n'ekifo lwaki batuwandikira kubanga byebintu ebiri formos simanyi bwenkyogera mu Luganda nti singa omuntu akukubira essimu watya nga si yeye watya nga abyegaanye ekyo bakiteekawo mu nteekateeka y'emirimu muwandiikire akuwandiikira nojja office namba meka muzeeyi wejanga obuuze namba 9 mujja mumuga nti yenze bampabidde ki kino nga bakulubuza statement nga bagimala kakati tetugenda kukuggalira kubanga ekintu kye bakuwabidde kirabikanga tagenda kumutuusako obulabe oba kyabeerawo kale tetumanyi kituufu nojja kubeera ng'odda tugenda kukuta ku kakalu ka poliisi nga bakutanga ogenda kumanda okomawo kale ng'okomawo extension onodda bweziti okutuuka fayiro olweggwa okukolako emitendera tujja giyitamu nebagamba olwa nti kakati olwalikoze saabawoleza wa gavumenti yagamba temuli nsa ffe twali tulowooza mulimu ensa naye twaziga bisubi era yagambye bino byakubanja nebyega nti babikwogerako birabika bijweteke mugende omuloope mu kooti ey'engassi sebe ekyo kyebatugamba nga fayiro agikulaga era yatugambye tugiggalewo kati gwe yawa abasebo linako obuzibu era nga yekandagaawo nga gimulaga kati gwe police bond tugikugjeeko bagisazaamu ebibyo naffe bikoze eki tuweddewo ng'ogenda eryo lyekkuba erimu eritalumya mutwe erirumya mutwe twategeddeko nti wano wetutudde waliwo abatujja abaliwo bateekateeka balinawo nemundu twabiwulidde nga tuyingirawo nga tusangawo emundu ezi nga mwemugamba ffe tetukwatangako nakumundu tetumanyina bwezaze tubatwala sebo netubaggalira tusooka okunoonyereza zazze zitya ani yabadde nanyinizo zavaawa ebigendera byazo biri ki owulira oba tuba tuli ku kyalo eyo ng'omuntu bamutemula nga tuleeta embwanga egenda mu nju yagundi vwe nga tukwatiramu 2 nga nesaati ze balina kuliko omusaayi nga tubakwata nga tubateeka mu kaduukulu kaffe kakati etteeka litugamba awo wali obuzibu etteeka litugamba tuteeka okukola okunoonyereza ne tukumaliriza mu nnaku ezi essaawa 48 zennaku 2 omuntu bwe tuba tetumaliriza tumuwe bondi akateebereza omuwadde bondi ekiddako ki ebintu bibiri biyinza okuddako teka kyerigamba ate tekuddigondera ne waliwo lwetulemwa ono yatemudde ateebereza okubanga yatemudde kuba tewaliwo bukakafu bwangukunako tenaba gumusingiza ateebereza okubanga yatemudde omuntu tumuwadde bondi ennaku 2 kuba ekituufu kuba tetunakumaliriza emisango mugiraba omuntu agenda okuzza omusango atwala ekiseera n'akola pulaani neyeteekateeka neyegezesa namu nakugoberera emirundi nga giigyo najjako olwo nakikola ate nabulawo ennaku 2 tuyinza okuba nga tumaze emirundi mingi tuba tetumaliriza kunoonyereza nga newetuli tekitusobozesa kutwala mu kooti tugende bino byetulinawo nga bitono ddala awo netuwongerayo ennaku waliwo okumenya amateeka awo nze afande kankuwulirize mpuliriza ekyo nakyo wekiri ku misango eminene egyo kulya mu nserukwe obutemu obutujju ebyo biri awo kati waliwo ebirala
bano balwanye ku kyalo bano bakubaganye ne bajo ne babayola ne babateekamu screening ne bateeka ku kakungunta ono yabaddewo ono tayabaddewo ono yabadde ava ku ssomero ono yabadde na ku KTV ne footage weeri tasobola kubanga yabadde ne tumuta kati ate abalimu abalala tetunakola statement sebo nsaba bondi musooke mulindeko abo bali kalumanywera awo lwaki tomuwa bondi kubanga ewo omanyiyo alina ebimwogerako alina abamweyimirira etteeka litugamba nti bwaba talina bamweyimirira state emweyimirire okiwulira kitegeeka kirigamba kaakati bwe baba bakuwa bondi era bino ebimutusikira bisikire kibuuzo etujagenda lindako bondi eyo kipapula kibeerako ebintu bingi kati abantu tuteeka okugenda nemu ndowooza z'abantu mutakyala ku poliisi talabanga ku bondi lwagirabye nga bamusibye asuzeyo enaku 2 alowooza waliwo n'emifaliso tegiriyo sebo kimu ku right eddembe ly'abasibe kusula bulungi kulya bulungi kwogerako ne balooya baabwe kale ebyokusula obulungi gyebiri naye tebiringa byewoosebwa tewali omufaliso waliwo omukungu oyinza okugamba nti nga tebaleese emifaliso nali nkyali mawulire abakungu sijja boogera bali baminisita sente za gavindeka gojja okunsiba wano naye baba batwala eruzira ne bakuba sitole enkeera waayo nga waliwo fuso bawerekereyo ebintu emifaliso DSTV gyesirundira njogera baffe muka polisi tegiriyo kyekituufu kati bwojja oba wasuza oyimiridde ate abasibe bosanze amazima genyini mukyaleko mubudukule abantu betusinga okukwata baziba misango naye bwebatunulira baga nti bakutemuffe abataziza misango abaziza emisango nebagira naye bwebatunulira nga mwebali embekulebero obuzibu bubeeraawo kati ngaoyingirawo bakulabako nekutima nga bagamba kakati kikikyali nga abamu beeyisa bubi nnyo tebayinza okutulumya bo abasibe nakali akumufisa bakugaliddemu bakusikisa chapati awo ate weziti simanyi kyekitegeeza kakati bagenda okuwa bondi abamu kyebakola anoonyeno gyebakola ki gyebasayidinga olwokutya tamulasomamu nendowooza era nti bondi eno ndayinza kuteeraawo abandi tulina tukuweeyo akantu kati wali ab'emyoyo emitono ne batwala akantu ke babawadde akasabye n'akatutte nga bafosinga abapoliisi okukwatayo akantu nga yetayagala si force ndoza persuasion owa poliisi persuasion kwekusikiriza omuntu nga bamusikiriza bamudeekadeeka bamulaga naye n'abapoliisi abakola ekyo nabo gye bali naga tetujja kukuta nga totuwadde sebo afande Kayima ekyo nakyo gyekiri byaŋŋamba biri mu Uganda oba poliisi erina kubeera butobe nga ebiri mu Uganda ebyo ekyo wekiri ku bondi kuliko ekintu kyenjagala byaŋŋamba bibeera bityo oba biri mu Uganda njagala awuliza agoberere bw'aba awuliza nga takwatibwangako bw'alikwatibwa munnanga ajja kijjukira kyenjogedde kiteeke ku minzaani ye era kijja kukola ku bondi eyo kuliko we bassa omuwendo era ndowooza kyo kyekisinza otuleetera obuzibu juzi omukyala bamukwata ali mu kibuga omwo mutiitiizi nnyo naga nti baŋŋambye nsayininga emiliyoni ezi nasayininga nga nkubira abazibu namuga toteekako ofiiriza banno toteekako nemuga linda nja kujanga ku mwendo ogw'emisala nenzija nemuga ziriwa nandaga nga bondi kuliko wali miliyoni ezi not cash mubukomera nemuga kiki wategedde tinja kusasula zino nga si kyekiriwo kati ekintu ekyo kirina obuzibu naye twakisikira ne bwe tukisikira tuteeka okukyusa tetuli robots tetuli biwumbe ekimu ku kyetwakola nga tuli mu land protection office ekola ku byettaka kubajjukira ebyettaka byakusiga miguwa byanfuna bya munene na mutono bw'oyiwawo zino ayinza noga nti ofisa ku zino ninako haafu kituleeta ng'oleeta nga kwa haafu siba bayinza okufuuka mukwano netuga nti zino sente tuzigirewo ddala
afande era nga tetuziteekako badde nsoma kamalize mukwangu netuzigirawo naye nga kisikire weekiri tulina sacula eyafulumizibwa ngeyogera ku kintu ekyo era netugamba ensimbi ezo tuzigira kuba zikanga omuntu zimutiisatiisa zimuleetera endowooza embi naye n'abasaba sente gye baliza bondi naye nga police bond eri free kati bwe bakusaba sente okola ki bwojja ku CPS singa waŋŋambe nti singa wampadde obudde naluga jangu ku kalamu kaliko okubye okwata akali ku CPS ng'oyingira ku madala bwoti kigambo kinene nnyo weekiri awo police bond is free by'ebigambo weebiri yaganya anti kyenjagala kati bwe kiba weekiri tested kiteeke ku minzaani singa omuzigala akusaba sente ebintu biri ebi bye basinga okukwata abawa sente ezo abamu emisango baba bagikoze ate endowooza ye emulowooza nti bwaziwa bamutadde ebintu biwedde agenda okulaba nga bamuga nti kati yali tukutwala mu kkooti ng'akomplaina nawayo ne sente zange ate kati bantwala oyo omu olwokubira aba teyakoze musango naye nga tabimanyi tawuliranga n'afande byayogera tamanyi mateeka kigagamba puroguramu zino taziwuliriza ali mu miziki kati bagenda omukwata obujega amala oziwaayo ng'awuliriza puroguramu ezaayo nga bazitwala ate waliyo n'abalala ekiti ekirala ekyabantu abalina busungu bwabwe simanyi gye babijja n'ayogera ebituufu n'ebitali bituufu kakati nze njagala awuliriza alaba ye kyakiteeke ku minzaani singa bazikusaba webeera mugezi ng'omukyalo oyo yali mutiitiizi bataddeko miliyoni 2 mbuusayininge nemga togeza era teyateeka ku mukono gwe kwenamalukira nemga sayininga genda bakuwe ne photocopy ya statement yo statement gyowaddeyo genda obasabe afande yogerako nabo konze nedda wegenda ofuna amaanyi tukisaba alaba KTV tulaba ekijjomanyi tuba n'ebintu bingi bino nga byamateeka nze Raymond Kazibe kityo nze nkusa programu eno njala kujjukisa 31 December tugenda kubeera nakivu tuyisa abantu mwenna abaagala omukisa eri abalwadde abasumbu embeera eza bulijjo yangu bakusabire nkyazizza afande Emian Kaima kanso wange lawyer neze jamu amukutte banga vaside zentele afande Kaima bintu byongamba bifaana bulungi era omuntu wabiwulira nga adda akwata katambi bitukolera n'amawulire nekyembuuza byoga biri mu Uganda gye tulimu biri mu Uganda party bimu tutali biri mu Uganda muno kale ettaka erifuga police act ennyingo 38 kawaayira kasooka kagamba kyogambye nti police board erina kubeera nga yabwereere kyo naawe okimanyi naye mu Uganda nze nkubuulira amazima nziya abasibe bali bukulu wa poliisi n'ennaku zino nalega tunagira ku mpewo nti enansana bayoola n'ekiteetaagisa bayoola abantu bonna obatalina musango tolina bikutuusa n'abalina ebyo naye ogenda okwegendereza enkeera buli muntu bamugye ku mitwalo 5 tokiwulirangako nti nno bajjako abantu ku bondi kyembuuza lwakibaziwa kasisokoddemu kino police bond right or privilege dembe lyo okufuna police bond bwereere okay omuntu wakuma bondi onamukola kiwa police ekyo kyenjagala oyinza mukola kinga agikumi ekisooka nti bwe bakukwala ne bakuteeka mu kaduukulu wateeka okubeerawo ensonga ey'essimba ekukwasizza okiwulira bw'oba toli mumativu buuza nti wano ani afugawo ndi osi gwali mu kaduukulu naye afande tebakusibanga nedda saagala alaba tv awuddisibwe alowozebwe afande tuve mu bya PR twogere ebya Uganda ebya Uganda mwe tuli afande nze ayogera naawe sijja kugamba byenkola osanga obimanyi naye nzigye abantu ku poliisi abantu bangi naye nange lumu nali forced okuwaayo sente bato omuntu manyi lwaki kati osaana kugalira atogezaako kubanga owaayo sente kasookolawaayo sente afande wa poliisi teri kyoyinza mukola nakumya ki bondi ekisooka nawe okimanyi ekyo naye kolega lwadde toyinza mugamba nti kati ng'oganyi yakola manyi kyogamba okusinga omuntu wange ng'alina okugenda ku manda okukola kambayo kumuba mute olaba nze nyenyini akola bintu by'amateeka mpayo sente ate omuntu olaba TV eyo ng'akuba buwunga mu kisenyi
kali nonze ndowooza bwe nti era kyengamba abantu obankyogere yogera headmaster omu yali asomesa ku ssomero e Masaka eyo yagambanga bawala nti bawala mmwe muteekwa okwegendereza gye muyita mulina amaaso mulina amatu muteekwa okulaba n'okuwuliriza singa omusajja ajja n'akuweekiriza wejjeeri kubanga yayogera nga bawala babisula n'osala n'ogenda bamu eno munju z'abantu ne bakukwatirayo enkeera totulekanira lie and enjoy that kyabuwemu naye ekyembwakyogedde mu luzungu tekizza mu luganda kyogera omuntu nga amanye ekituufu n'akola ekikyamu nga ggwe the best ekisinga obulungi kyewandikoze ate butakyogera ndoza sirika afande kanziguse ensonga ya gusa naye nziguseya kanziguse ensonga ya sirika fa kisiiri kitegeeza nti woweereddeyo ssente ebigendererwa byo birala n'ebikolwa birala kino kyeŋŋamba mu Uganda tewaliwo muntu ng'aliwo ku lulwe ng'aliwo yekka bamukutte bamuteeka mu kadogo ka poliisi teri ayinza mwogerera singa nkwazika essimu yange eyo olunaku olwo era sebo mpaamu n'olaba abantu abakuba amasimu aga nti sebo omuntu wange bamukutte tannabakola statement ennaku 2 kati tirwaki bamukutte tebaatunyonyodde natunyonyola ng'omuganda kati kyenjagala okole bamukwatiddewa ku police post ekyo nekyo gye kibanyonyola ba ku police station kwata essimu eno gende wa DPC mubuuze lwaki beera mugumu mubuuze n'eddembe lyo abasinga obungi bampa feedback bambula ekyabuddemu teyafaana olwagenze wa DPC ne baleeta omuntu era omusirikale twamulese bamugyemu engato bamugale ebyo biwulira buli tokiwulirako osanga kino nti oyingira awo ku poliisi oyingira ku poliisi n'omusango ogwa bulijjo naye ogenda okuvaayo ng'otaddeko ogw'enjaga poliisi mapesi gyegijja ade anuusa amafuta kati manyi kyokola abantu awo ogekiraba nga gye byolekedde omuntu bigenda kuwanvu abantu abasinga awalayo sente genda mukuwumulamuko katonda afaane tukomewo tutandikira alaba KTV tugenda kuwumulamuko katukomewo ebyalo byakukuŋŋaanira mu kisaawe kimu nakivubo stadium nga 3 mu Disemba Kanyandula olugoba oluteebi Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda Bishop Michael Chaze Bishop Jojo Dochi Bishop Richard Lutwama Apostle Michael Kimuli Apostle Salongo Ntale Pastor Patrick Mwebe Pastor Rebecca Majwega abayimbi bonna gye bali tuva ku makya paka ku makya n'alagula 217 okuyingira nusu 15 jangu tusabe mu kisaawe nakivubo nga 3 mu Disemba National Prayer Day. This week on KTV. Tubangi batobye okubaako kye baba mu bulamu bw'ensi. Abamu ku bo bawangudde ate abandi balemereddwa. Oyagala okumanya ku bugagga obw'ensi bw'owa gye buva? Nandi ki wandyetaaze okumanya ki ekikulemesezza okubaako nga bwe weegomba?
Tosubwa program Ntuuyo zange nga tukuleetera bannaggwa n'ab'enjawulo mu nsiike y'ebyemirimu naawe abadde agayadde osobola otegeera nti kisoboka. Tukola ebyuma ebikuba amatafaali ag'ettaka erya bulijjo n'ag'ebbumba aga sementi byonna byonna tubikola. Ntuuyo zange buli lwa Saturday ssaawa 6 ez'omutuntu wano ku KTV nange omuweerezaawo Ndagire Esther. You are watching KTV. Kulikayo mu kuwumulako okwo ene KTV program ekijjomanyi nze Raymond Kiyokaziwe twogera ku nsonga z'amateeka negatiddwako omwogezi wa poliisi mu kampani emirwana ono gwe mmanyi yansomesaako aganye ebyempisa musajja muntu mulamu kyemmanyi talimba ate wabanga asomesa nze yansomesa mutakutabita naye nga asomesa n'embitegeera bamuyita afande Emilian Kaima yogera polisi y'omuno mu Kampala omujjudde ebikolobero n'emirwana. Afande Kaima tukkiriziganyizza nti nno omuntu abeera mu kaduuko ka polisi amala essaawa 48 z'ennaku 2. Nina kamera wange kyakubuuza tuli mu break kankikuuza ntalaga kifunemu essaawa 48 kimaddwa mu mateeka etubala weekend muga bondi kugundi singa mukutta kusinga bakwata omuntu ku Friday zigwako Sunday olw'eggulu musobola omuwa bondi ku Sunday tusobola etteeka libala weekend ng'ennaku tewaliwo ekiwandiise tiweziba tezinawera essaawa 48 tukuwa bondi tekiriwo waliwo nabagambye ebiti ebyenjawulo nti tukuyise oteebereza okuba nga wasonga munno olunwe n'omugamba ebigambo ebitiisatiisa era n'omugamba nti ojja mukola ekigambo netukuyita n'otunnyonnyola netulanga tewaliwo nnyo nsonga netitwagala kibikkirira banyo betuwa bondi nga tebalabanga nakaduuku ka polisi bekafaanana nenjagala nkitereze nti banywanyi tudde ku kyahedmaster kyeyagambye bw'okkiriza n'owaayo ssente gwawaddeyo ne goziwadde mwenna muli bamenyi b'amateeka lukulwe togeza n'osonga olunemu oli goziwadde kuba mufaanagana ekiso ekyokubiri buli lwowa ssente ku mukozi wa gavumenti n'atakuwa lisiiti nze sikitwala nti tomanyi nkitwala nti mulina omupango gwammwe ezo ndagano zammwe za kukasiko bwe biba za mukasaka temutulekanira olwo lulimi lulimu n'okufane nawe polisi ekyo njagala wuliriza ffe tebatusuubula kuva Iraq kujja nedda gosagwadde mu polisi ya America yinta nze kankikubuulire nze bino nakikugambye bw'okkiriza ne bakutuulako ewaffe tulina olugero lugamba kankyuse mu luganda nti omuntu bw'akkiriza okufuuka akasero kano kasero buno buyolevu ojja kuyolevu bwewessa omutindo tulina okukola ki guka nowe ekitiibwa oli waddembe okubuuza lwaki bakukutte oli waddembe eddembe lyo twalyogerako ne police bond gwegenda ogisabe bangi nnyo bw'oba oyagala nsobola okuyitirayo nga 10 nange ngenda kuta amasimu maaso kaawo abatuwuliriza njagala omuntu yenna nga bali bagyeko enguzi ku police bond esimu nkyazirindako tukyalindako bwena ntadde amasimu njagala gwe bali bagyeko enguzi nga bakuwa police bond tulaga afande Emilian Kaima ndija mazima basaba sente kanchukule nenda kanchogereko nze siga nti basaba sente nchogeddeko je bali abazisaba je bali abaziwa era mu kitege nti basaba
tukiwulira mukitegeera tukiwulira muyakiwulire nze wekinyumira era waliwo keseze twali tukozeeko olinaga ndi afande baŋŋambe bwe sibawa ssente tebakola ki tebagenda kuta muntu wange baga nti genda olaba ofiisa akikolako gwe kennyini watwaga tujjawo olujejemu omugaa ndi nze kusaba bondi gwe kennyini genda okiyogerere namugaa nti jangu tudde ebbali bwotaleeta wano ssente afande tajja kukola ki ezo sente nozibawa tuzibawa ayagala sente kikaki netuzimuwa tukoze kyetuteeka okukola ne bazikuwa omusirikale omu nali nkyali ku CPS awo 210 n'asaba sente emitwalo egi ne bagimuwa kati oli mu kifo ky'okuleeta entono yaleeta akapapula kaki olwagimuwa PSU neyingira manyi yakola samasolt yabuuka bubusidirisa nammwe mwakima omusajja lwaki mwamutega ssente kasi tozisaba noziremeko tuzikuwa lwaki mukemuwa polisi munnammwe twagala kukwata tulina abakati bwe Kasese naku ziyingirira 10 abo bo nga temunaba wa bondi lwaki zigasukkawo etteeka kiri expressly 48 era omutima ogwali abagaba bano abakola etteeka eryo kiri nti abantu abamu bayingira mu kaduukulu tulina misango polisi eno kunoonyereza mu ssaawa 48 lwaki oyinza okuwa ensonga tukya screeninga identification parade lwaki mumenye etteeka kubanga etteka ligambangako polisi ya Uganda nti kyendabye nejjako nantu ku CPS last year polisi ya Uganda emala kusiba nenoonyereza lwaki tomala kunoonyereza nogenda nosiba kibali kutuusaako ekikolobero oli kitegeera obulungi nedda omwoyo gwako etteeka lino ate ennyingo ya 28 eya ssemateeka yeraga ekintu ekyo lwaki temala kunoonyereza nga ne mwesiba omuntu era tegamba nti abakoze emisango bwegiti boba basibe 7 oba sawa 8 etteeka litugamba essaawa mumukole essaawa nga 10 zemusibisa abantu kankinyonyo egamba 8 oba wabbye enkoko oba wavumye muntu oba wakutte mwana oba wakoze obutemu nga buli owesasi mumujjukira essaawa 8 ne waliwo ekitasoboka kali bwe kitasoboka ffe twebuuza obwenkanya ono tumute mu ssaawa 8 ffe tukole tutya waliwo kyetuteeka okukola nti twalibadde tukola tufaabina netukola kyonna ekisoboka netuba nga tulinawo obujulizi obumalamalako netugende wa DPP natuga nti kale oba we muyimiridde tugende naye nga kikkiriza afande kikkirize mukolya mmenyi bw'amateeka era baklayentisa ffe bangi mulinyirira eddembe lyabwe kubanga etteeka lirigambangako ligamba oba tofunye kulinza kumala omuntu mu polisi bondi kubanga kyemmanyi osobola okubeera nga omunoonya ng'ava bweru mwemusinziira mu tteeka ki nzikiziganya naawe 100 ku 100 era omwaka gwa 2009-2010 twakola okwagala okutunuulira enkola polisi gyekolamu n'okwagala okweza obujja n'okufuna ebirowoozo by'abantu abantu bangi twatambula Arua, Karamoja, Masaka wawona twagendayo nali wamukisa nti nange nali mu ttiimu eyo naye abantu nga batuga nti mumanyi essaawa 8 zino abantu nga tulaba ntono tusabe palamenti ezikyuse abalanga bagamba tubadde twagala zikendere nako zibeera 24 bansaba amasimu ebyo byonna amasimu bagansaba abalaba KTV nyakuwa fund obudde akudde mu simu zaffe za mirundi 2 Airtel eri 070M Lwenda asatu kankudiyemu Airtel eri 070M Lwenda asatu nyalo okuba esimu tubuze afande Kayima musajja musomesa ate bwanyiro bitegeera sagala nnyo ffe na kibuuzo wanyira kuba ntogere saazo yali wa polisi yakusabya akasente muwabire ku mpewo nzikiriza omuwabire kwata sooka afande olwakufuna ebibuuzo penyinino mukama wange kuba okwo tubuuza afande ebibuuzo oba ino wa polisi ekusabye ne ssente nkukiriza omwogere ku mpewo afande amumanye
kasitaba otalimba iwe ngo tolimba hello yabale ko sebo kale sebo naye jebale ono muteri Kenson okusinzira ne kibiri yes sir kyengamba afande kyemubuuze kibuuzo nti waliwo abana abajja ekiro nga batukwata aido ayinza okusanga ku mulyango ewuwongo okulawo n'akukwata kati bw'akukwata n'omugamba afande ndi wange ku mulyango nagamba ompaayo kompadde nkuke n'omugamba sirina akusiba ku muguwambu naawe akutwale naki kati ankwatira mu tteeka ki nga nsanze ku mulyango gwange gwatasanze mu kibanda kya firimu gwatasanze gye bagaliranzaawa gyagasakiwanywera njaga kati oyo nzitirayo okumanya bankwatidde mu tteeka ki agenda kuddamu ate ekira okay njagala tubuuza afande Kayima bw'obanga obuuzizza esimu yaffe MTN yali 07772 okay kankwatano halo Vila TV yourself. Tumufibe ndowooza. Eri 07772 02 99 16 ya MTN eri 07772 02 99 16. Hello. Yes sir. hello Wanyisebo. hello Nkuulira bulungi. kakati nze ndowooza Mwami ani? Kirumira Joseph Yes sir Kirumira. lwaki abasirikale abo ku masaati gaabwe amannya bagaggyako ng'ate gaali gajjirako abakulu abasinga mu poliisi abakola ebikolobero amannya gaabwe ku masaati tegabaako lwaki Kale. Nikanda. Ali ku simu twogere ebigambo bino. Njagala ogere kuvano nga afande Kayima akuyambye. Hello. Yes sir. Ali ku simu. Akati ali kuwulira ko yewulira ko TV obuzibu otumufiirwe. Otumuwulidde temwina masaati temwinaako mannya na afande erinnya gwa alisangulako simanyi nene ekyali ngetonda kuyitawo wandisako maaka halo ne njagala ndowooza abamasimu ndowooza bajja tumala tukwatayo kale halo hello yes sir hello yes sir halo ogamba otya ssebo ndi bulungi sir nkuwulira yugira kakati omukulu oyo ofiisa nze ekibuuzo kyemubuuza mubuuza nga mugamba omuntu waba akoze omusango ng'ogw'okulwana waba atuuse ku poliisi basobola omuggalira naye ng'omuntu niwajja okusaba akakantu ka poliisi bond nga era baba baagala obawekkafu oba tobawadde baba baagala muggalira buggalizi kati njagala nnyonnyolemu nti oli waba agaanyi atwagana n'awaaba wano ng'omuntu baganya omuntu ng'ate n'omusango yaguziza era n'omutwale mu kaduukulu ekitegedde ssebo kitegedde sir kafune ndowooza asemba nze mba nabayumbuulira wempaaba singa baba baganya okuta omuntu wange ng'ate nze nsaba poliisi bondi ne bazinyuma andagebula zigenda muwowo ati omufunaano n'agaalire kubanga alina eddembe erigaana nga yakulaga ati omuntu kakikaza mukutte kale ngayagala kumutemera lwaki sikoma kwabo ndowooza producer mbadde saa simu kale katukwatayo omwinayaka halo yes sir yes sir kale sebo naye gyebale sikuulira bulungi tolikirira bulungi katuwa fande obudde addemu ebibuuzo bino ndowooza
Kakua fando ademo ibuzo bino amagera bakapira ka Man City kwana hoja atandika ile fando omwana tatubulidde linnya abuze ekibuzo kirungi singa kibeerawo nkola ntya ebyo ebibuzo byenjagala okusinga okwezibira mu kiri afande bazitwala naffe tuzibawa bwemba muzibawa batemerere bagaana ne mbagalira kasitogaana tandikirawo omuntu okasita bamukwata genda ku polisi tomenyekana kunoonya omanye abantu enaku zino sebo babikwata nobikwata ayi owange yegundi nga mukuguze polisi n'omuntu wabulira alabika akoze omulimu noonya atwala ekifo ekyo ayinza okuba DPC ayinza okuba OC station oba OC police post ate bwabeera ku police post olunaku lumu 24 hours ne bamutwala ku mother station ku station esingako obunene kuba yerina obusobozi gwe aze okulaba ono kwaki ekyo bwe lwaki obeera mu Uganda ng'oli weka kwanamulingira kisoboka mukyalo wayinza okujja mukwano gwayinza okujja muganda wayinza okujja jangu bagambe afande Kayima bwe yali asomesa ne bakama abalala n'abato be mwalaba batuga nti police bond ya bwerere ate onaamazeemu olunaku tubadde tusaba police bond titendeze nawera 28 nakibagambye tewaliwo ekiwandiise nti wata naweza na 8 tebamuta butasukka ekyo kitegeeza butasukka kati ne baba bamukutereero osobola omusabira bond era ne bagimuwa nga tosasuddeyo sente naye abazisaba gye bali bwe bazisaba mbasaba muganire ddala mukyeteeke mu bintu ebyammwe tetugenda zisasula bwe musalawo zisasula mukole nga bali abawala be bagamba sirikire ddala temudamuna byogerako nkola ntya gende wa DPC gende wa OC station ayambala uniform nga gye nyambadde alinaku erinnya ku mukono gwe ogwa ddyo kweriri bwe libeerako bwe liba teririko sola n'omubuuza nti mukama wange gwe DPC gwe OC station amanya go gwane essimu ye eriki ne obutiitizi bw'abamu mu Uganda akusanganaga nze sobola kubuuza afande linnya libuuze ogwemu empewo eyo kuba ddembe ly'okukimanya omugambe nsaba bondi ya mukwano gwange ya muganda wange yaani ajja kunywa nti tugenda muwa bondi lwaki sasa kusayira bondi ngandi munda mukadukulu osobola ne kakati osibiddwa eri onoomusangawo era bakujjayo bakutwala suspect parade oba bakuleeta kukola statement oba additions oyinza obutasobola ne buli muntu gwe lwaki oliwo bwannamunigina kisoboka okubanga oliwo weka era waliwo omuntu munno abasinga okubeerayo eyo ng'aliyo yekka tutera n'okulowooza nti oba bakozi babikolobero gwe munsinga olimu weka fadde abantu bamulekwa kale kiyinza okubeera afadde abantu eruweero bafannasigala omu Uganda ng'ali yekka gyesabire ku suspects parade buli ku makya baleeta be basibye mu kaduuku ne babateekaawo bano ba misango ki ne basoma wandika omukono bwe nali nkyali ekatwe twakikolaganya nga buli mande tubeerawo OC CID abeerawo abunanyizibwa ku byokunoonyereza gwe wa ZD afande nze najja last week okola ki wano omusango nange saagutegera wakola statement saakola statement ngakola list oluvaawo ekiddaku baserikale be okiwulira neekubirawo enduulu ewooyo atwala station bw'abanga olaba olulimi lwayogera lulimu ebitege esimu kanjikuweerewo si yakusasulira bade muri esimu afandi gagenda okubawa sibona wa kamera jibona kwa do jibayita eyo ya professional standards unit professional standards unit kyekitongole kyaffe ekikwasisa empisa tinewe nkukwatanga okoze omusango sitekwa kukuba kwa profession eteeka police act tenzikiriza yate mukuba wenkikola nolindako nedda sijja kulindako yate mukuba tetuteekwa kukuba nzikye temukuba wali abakubakitegeera afande netukitegeera byakomayo abana abantu abakuba abantu bawa besije bakomawa ojjako nzija kumulama nedda ojjako nzija kumulama ebyo tubikolere program endala nedda gwe gumu essimu y'oyo gwoteeka okubuuza wa PSU yeeno not 8 not 2019 jiddemu not 8 not 2019 tubanga osoma essimu yo
eya PSU omunyeri yo bana avuga bagamba smart for bad driving call this number nenga ajina mu ngalo nokuba hano guni nchavuga nenga yajirina afanye kamboze nalifenya komera oba kaduko ka police kaduko ndamu ni mandinga ya abantu nalifenya bali mandinga yo muntu yadda mu police post buto ekyo ngamu n'amateeka ekyo teko kuba ngo kimanyi nti kooti esobola okusala omusango ale neekuze waffe kisoboka naye ekyo tisala kimenye mu Uganda nalufenya komera kadukulo ka polisi naye abaliyo abasingayo ekituufu lyetteeka eritugamba eritulambika nti essaawa 8 olusi tusukkamu weteebereza omutujju mujjukira abatujja kimenya amateeka kimenya amateeka naye kambabule eno TV y'abantu abakkiriza si ekyo omukyalo omu bamuleeta nga bamuwalawala ne bamuleeta ewa mukama waffe Yesu Kristo ndi wuno twamukwatidde mu bwenzi ne bamubuuza ne bamubuuza nti sebo etteeka ligamba etteeka lya Musa ligamba ono tumukuba ki mayinja ebyandikibwa bigamba nti omukulu yawandiikawo mu ttaka bwati ne bafubutuka bubule yasomangako ng'alabye afande sikiza kwesa Bible kimiza bikola ya mu njagala maliriza ne sikiza kimiza byawandikibwa sagala kukuza nedda etteeka ligamba omuntu essaawa namumeka 8 ono yatemudde waliwo omukyala kambawo ekyaliwo wano tuve mu byewala waliwo ekyaliwo wano omuwala eyatemulwa yali baasa mu ssomero mumujjukira n'ava ku ssomero n'agenda okusinkana omuntu gwe tutaamanya teyaddamu kulabika ne tunoonya ne tugaa nti ayinza kuba nga yabuliddewa ne tukebera amasimu nga gwe yasembye okwogera naye nga naye alina gy'akola ogenda gy'asula nga taliyo gyeyakolere teyakoze tugaa nti ono tabirimu ne tumunoonya bubi twamukola nga waiseewo ennaku oba 3 ng'akola bw'ati nze sinatta ku muntu kofaani avuga endoozi jangu bwe twamutuza ne twogera naye mu kubuuza abantu bano abamu balowooza mu tubakuba tetukuba singa tuli bakabode bokka twamutuuza ne tumuga nti ne tumukola ne tukola kye bayita interrogation okubuuza n'amenyeka naga nti kituufu omuntu namutta kuba yali amukyazi neje n'omulamu twagusula gino ne tugenda ne tusanga ekiwuduwudu omuntu nga taliko omutwe guli luddawa nga yagutwala mu district ndala alina gye yagukweka mu kibira emotoka ne tugenda mu bisiko eyo gawe naguteeka okiwulira ekyo sebo kyatwala ennaku 2 kati bwogoberera etteeka liri erya Musa ennaku 2 munaye zituuse genda onodda ajja genda akukyuse wali akuteeka walala afande nze kandifendinga amateeka ge mateeka wulira ate nange nkwasa mateeka abakola nze ngende mu kooti abakola amateeka gano balina omwoyo guno nti mu ssaawa ezo omuntu alina okuba nga akoze eki nga polisi maze okubuuliriza na buli kimu okukola police bond kitegeeza omuntu aba tebamusonyiye bakyanoonyereza kikosa ki okubanga omuntu manyi gy'abeera n'oleka nadda wano maana omukwata mutyaki kikosa ebintu bingi nti katuwa ekyokulaba singa omuntu wamutema kati ng'omukyalo oyo eyattibwa mu Bukambwe omutwe ne gugibwako ne gusuulibwa mu disitulikiti nga 3 okuva wano oba 4 eyo mu kisiko ekijambiya ekyamutema nakyo ne kisuulibwa awalala jjukira nti yakikola yekka mu nnaku 2 ne tumuga nti wayi genda kubanga etteeka lya Musa ligamba kino lino tuyize lya Musa naye lino ery'abantu ligamba ery'abazungu abazungu bava nawo dda we batuleka naye ne ligamba nti ligamba bwe lityo genda kyakola kiki abaganda bagamba nti okusobola kukola ki guwempoza ng'agenda omutwe ng'agugjawo singa tumala ne tumutwala mu kooti ng'omutwe tegulabika ekijambiya kyakoza tekirabika abamuyambako tebalabika ogwo omusango nga bagamba okukyusa kukola ki tegumala
kubanga ffenna tukimanyi nti mu misango gino egy'ebibonerezo omusango ogukusingisa obujulizi buteeka okuba nga buli 100 ku kinnaakyo nti tewaliwo kubuusabuusa. Mu luzungu bagamba the standard of proof must be beyond reasonable doubt. Tuteekwa kufunamu kubuusabuusa in criminal cases. Kubanga abantu babuuza nti naye afande omuntu waffe ono bamutadde naye omuntu teyafa ng'omuntu yakola ki yafa. Ate abantu nga bakimanyi nti gundi ye yamutta naye obujulizi kati obutatattakanya na bujulizi era ffe tulowooza nti tujja kuperereza ekintu kino bakyongereko awataliwo ate kulumya nnyo kuba bw'okyongerako kambawo n'ekino nti nze ndowooza abateekawo etteeka lya namuna bakola bulungi. Tuteekwa okukyusaamu emisango kati emeka egibeera ku poliisi. Omupoliisi omu ateeka okukola ku fayiro mu mateeka agensi yonna 10 n'ezi awongera ku bwongi bwa poliisi omwaka. N'omusirikale omubuuza bwe twagenda mu land protection nga tuli bapya nnyo bafu bajja ne tubayita bonna buli omu aleete fayiro ze. Omusirikale omu yali alina fayiro 10 mwaga ne tumuga nti okikola otya nga tolina bw'okikola tosobola kubeera efficient tolina kyokola kubanga mingi nnyo ogujja gw'otunuulira omukadde ne bakomplaininga ku ggwe n'osigalawo nga tomanyi gy'olaga. Afande okimanyi nti police stations old Kampala yetwala Chila Road tulina ewandege n'okuseera ddala CPS eriyo abasiba amaze emyezi 6 kanukulu. Olwedde kimanyi ekintu ekyo? Sikimanyi. Afande otuba tukimanyi nga nze ntimanyi atali wa police. Actually ne mukasitole kotuwadde waddemu obulinti tembale buli mwana mwebuli zafande nze kusaba privilege yemu tize mu kooti nyingi osobola ofuna client wo ne bagamba nti ono bamuyingizaamu mu gwa 8 nga mwali gwosanga tukimanyi genda okole okozeewo okigwe bwoba nedda nze bampa instructions ngandi poliisi omuntu kalinga gwe asumuseeko tokimanyi oba okimanyi nga gwe asumuseeko afande nga gwe asumuseeko ku CPS nga waliwo omuntu wa myezi 6 nga abadde mu kaduku ng'omunda nga tagenda mu kooti nenga mwali sikimanyi ate nze nkubuulire nanyumyamuko n'afande basaalirwa kanso basaalirwa nga tunyumamu ku mboozi nangamba nti baamusibawo ku CPS naye amaze emyezi 4 beyalekamu munabyabufuzi bw'aba anyumya emboozi nzikirizaako bitono nze ate bapoliisi ng'anyumya owekambunakuva ku mpewo kanyamunyu batwesiba ku mundu mwagiraba bya kanyamunyu manyi biri mu kooti naye tugera ku kintu ky'emundu tetunagira lwaki muli banafuwe mutyo kalimu abatali banafu mumanje kale nga maliriza afande tugenda mu Christmas okimanyi ekyo obbi butandise aidovi kimu njagala otunule mu kamera yaffe eno oyo otwebulako kwa Christmas n'abantu crime watch balina okubeera mu biseera bino. Ekisookera ddala Christmas bwe beetuuse omunonuzi azaalibwa agenda kuzaalibwa ne maama agabbi gakyala kimpadde gali awo gonna galinze kakati mwe abagenda okugenda mu byalo amaka gamwe mugaleseemu ani mulekemu abantu ab'obuvunaanyizibwa mukole enkola gye tuyita eya neighborhood watch nti muliraanwa wamanye ekifo ewuwo nawe omanye ekifo ewuwe abantu bemuleseemu mubalekere empuliziganya bwe wabeerawo ensonga babategeeze ku highway tugenda kubanga tutambula waliwo akayisanyo ofika salama banaye temunkubira amasimu afande emotoka efunyeemu kakula akawano temunkubira amasimu mundeke nange ngole ejange bwe bakukwata nga emotoka terina bisanyizo kakana olunaku olulire ewaffe tugabayo akawunga nate sibakudaalira mubeere bantu bategeere ekirala ennaku z'omwezi nga 26 boxing day abaana mubagambe abaana batera nnyo dukyamukiramu ne bagenda mu mazzi ne banywa omwenge ne bafuuweeta segereti ebiralagala luli baafiiramu abaana 13 sitwagala kiddemu kulabika mbagaliza Christmas ennungi ey'eddembe n'omwaka omujja omulungi tumale kutandika 2017 nga gutita bwe guti onjikizaamu eri wa poliisi asinga okubula muyita afande Andrew Felix Kaweesi ane makeere bagamba bagaye mu ddeeyi katubagobye ne bagata naye baswala bagamba talina wasula njogenda ba poliisi baffe babawako okuna mu dduukulu paka yamunaafuna gye mubeera manki babakiyita safe custody safe custody naye doli kiryawo okay
babuza ku name tags ziba sorry mwe kutegereza afande yevaako mangu twagalira ebiwaniko ne gundi embroidery era bwe kirina okuba gwe ye muteriiko eno nayo indiscipline kuda lwange mpe empingu yange afande that's indiscipline tulina buyinza ekyo kiri bwe kiti zino ezivaako tuziteeka kuzikawunda okay naye olwokuba ndi mwogezi ate saawa yonna ebintu bigwa ngwagimpadde nga teririiko naye oli mugezi nibagamba tuteekwa kubanga kirwaga okikolera nti abasirikale bangi tulina kyetuyita suspects parade nti singa omusirikale aba yakukuba netugaa nti tubaleete wano tetuteekwa bamba za uniform ya kisirikale tuteekamu abasirikale identification parade tusobola obamba z'amakanzu netuteekamu abasirikale n'abatali nagenda empigi mu community police omusajja n'agamba mu bantu ku byeggulo ono yabadde nasoka mugwe munze ningira nga yakudduka yabadde Kampala naali bwe tubambaza amakanzu netubateekawo omusirikale abadde ayambadde uniform ayinza okuba ng'akyuseeko kyetwaga nti erinnya lye lirabike naye akola omulimu nga gwenyumirizaamu ekyo nekifuuka nange mpa ku kiuniform kimu lwaki otuvumira uniform ekimpisa kitiibwa uniform oteekwa ogituuyanira n'ogifuna n'ogikolera kama esimu yange abawuliza kubanga kiba kyabuleza amanyi gagiwandiika naye alina emisango noti 7 6 6 7 5 kikubeko ng'olina ensonga noti 7 4 noti 7 4 noti 7 tulinayo kuya mukaaga mu mukaaga 7 kikubeko ng'olina ensonga waliwo essimu endala gyenjagala okubawa ya mugaso nnyo bannayuganda bonna gye bali kuba eyange nja kubeera mu studio nga wano mbe nga ngigyeko ndi mu press conference mbe nga ngigyeko ogikubeko ate kikunyiize waliwo gye tuyite operations gikubeko obuuze DPC wange mu kitundu wano yaani bampe essimu ebajja gikuwa eri noti 7 4 iyo gyosomye 7 banaye mugikwate mugikozese nete mubipingako batunyiza nnyo nga anti mubana airtime mungi afande tulina kubipinga ngo tukubira eri eyankubira ku saa mwenda omanyi kyeyambuuza afande recruitment eddako ya saa mwenda ogwekiro nze naye yakubira nambuuza nga kyapa kuledi ejinji eyo yankubira nvudde nayo nangamba owaye ndi ku radio njagala tumira kukoze tumira oba naye nebaka mulungi alaba KTV nga buli Jose Raymond kitokazibwe nkyaziza mukwano gwange mukadde wange afande Emian Kayima ono musajja mugezi nnyo naye abogezi wa polisi musajja ono mugezi era nze musabira kimu abereko IGP nange ngwe mu bintu angambe nti Raymond yo kulya Kampala South sijja kigana ekyo kale sijja kigana ekyo njagala kujjukiza 31st December tugenda kubeera tuli na kivubu tulina okusaba kula malungi ngenda kujjukiza ekwera ebyamagero waliyo goba emizimu waliyo kusabirwa omukisa twala amaanyi agenda okuyisa mu mwaka okusaba kubeera kungi mu Uganda yonna nenze kwendishwa mukama yayogedde kwekunokula simanyi onagenda nakuba akatayimba gwomanyi kulaba nange ninawo Joseph Yaguma nawe nabadde ku kamera ninawo senior producer Joab Tuhaire ninayo nembyuma senior Alfred Mirimu era njagala kulwa omusumba Daudi Kiganda mukama waffe okula musako nkusubira bulungi naye nja kusaawa 4 tugiddamu wera
otambudde ekibuga kyonna ng'onoonya wali engoye ezituukagana n'omutindo gwo okusaba kwo kuddiddwamu. Omwami wange n'abaana bange engoye zaffe tuzigula mu Dress Control. Balina engoye z'abaami n'abakyala okuva mu America, London ne Turkey omuli dinner dresses empanvu n'ennyimpi, changing dresses z'abagole mu buli kika ne size zonna eza office, casual, obuteeteeyi bw'abakyala abambazi, sikaati ez'omulembe, blouse first class, engatto, ensawo z'abakyala ate balina n'eby'abaami omuli amasuuti ag'omulembe, amasaati, zi casual wear mu size zonna. Dress Control basangibwa ku DTL Plaza mu maaso ga Jemba Plaza ku Loom Street omwaliriro ogwokubiri mu dduuka DT 160 ne 168. Essimu noti 772 865 2M5 ne noti 752 865 2M5. Dress Control oyingira nga customer ofuluma oli wa Luganda. Ibanda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende, Kingdom.